Yes, Projan Media kochali eranga ndi wano okutusaka amawulire agakagwawo ate nga gesigika wano Projan Media nga bwe nakusuubiza. Projan Media nakusuubiza nti buli akanatuukawo ngenda kubanga kutuusaawo naye ogenda tegeera otya nti nkakutuusizzaako. Pozi ngoma zo subscribinga owo omala subscribinga hittinga notification button eri awo eringa ekidde. Notification bell ogihittinga notification ogenda kuwozifuna direct wano musimu yo buli weteekayo story ogenda kuwozifuna wano direct. Bana abantu wammanga sobola beerabira kuba mmwe mwekumira nnyo ku Projan Media TV. Ono kakinina okutumira buli kaseera wabula ate gwe sisobola kutumira. Karo nkulabi ku olinnyo bulungi ku Projan Media TV. Maka nkulaba ku olinnyo. Nalongo zawedde nkulaba. Zawedde Olivia nkulaba. Webale nnyo kwekumira Projan Media TV n'abalala bantu nnyo Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia. Kwe muli nnyo bulungi nnyo. Webale nnyo kwekumira Projan Media TV. Team USA namwe mwaranso okumpeeza ko message mwebale kwekumira Projan Media TV. Nabagamba ayagala okweyunga ku WhatsApp group yaffe enamba 0702 07 1951. Just ompeeza ku ka message nti hello add me to WhatsApp group. Ngenda kuba nkuyungako butereevu nnyo tusobole okubanga ekintu kikwasaganya mu WhatsApp group yaffe. Olikana kutubayo n'omulamu gwe tukubaganyako ebirowoozo bulungi nnyo ddala. Naddala zino stories ze tuba tutaddeyo ng'ezikutte mu babiro tuba tugenda tudiscussinga gwe n'owe ndowoozayo okusinziira ku kibaddeko. Mabegakaawo nga sikulwisizza mabegakaawo nakwetako story ya MC Kats ngali chacha Pastor Bugembe yabuka ekikomera kye butabika naddukira ku chacha Pastor Bugembe. MC Kats kyaddaaki yavuddeyo n'ayogera tukwatagana ku mukwano gwe atamanyi MC Kats y'omu ku batandika the Buzz mu Uganda. Buzz kyalinga kivulu ky'abaana kikyaliko ne kati kivulu ky'abaana ab'amasomero oba abali mu holiday kyabangayo nga holiday gwakaawo nga kibeerayo erugogo naku zino babiteeka mu bifo ebyenjawulo bingi nnyo. MC Kats akozeeko ne TV ez'enjawulo wano wakati mu ggwanga akozeeko ne NTV abasinga kwe basinga omulabira nga akola show gye bayita The Exposed paka kati nga ali ku NBS ng'era ku NTV bakola ne Douglas era akola show endala gye baali bayita The Beat naye nga bonna baali bakozi ba NTV omukwano gwa bendoza gye gwaveeyo okutuka ne ku NBS okubanga bakola show yemu bakola show the after 5 nga MC Kats ebisinga ali mu best mu field nga yaterobera mu field baade bakola bonna ne MC Kats yavuddeyo ku kyachi ya Bugembe n'alaga nti n'alaga obutali mu TV we yabula n'alaga nti si musanyufu eri mukwano gwe Douglas Lwanga oluvannyuma lwa Douglas Lwanga okwekobana ne maama wa MC Kats mu mpola nga MC Kats tamanyi ne bamutwala mu ddwaliro ebutabika. MC Kats mbigambo byagamba nti ngenda bikusomeramuko wano bigambo bya MC Kats byasobodde okubanga ayogera. MC Kats, Douglas conveyed with my mother and took me to rehab without my knowledge. Douglas maama wange beekobanye ne bantwala mu rehab ne maama wange. Rehab bamutwala mu ddwaliro ebutabika. Rehab kubanga kutwala muntu gye baddaabiriza abantu abadde bali addicted ku biyagayaga oba ebiragalalagala. So MC Kats gye bamutwala tebamutwala mu side y'abalalu wabula bamutwala kumudaabiriza aveemu ebiragalalagala. So MC Kats kyagezako gamba nti bamutwala nga tamanyi. Douglas is my best friend and he knows that I'm not mad. Douglas mukwano gwange ate akimanyi siri mulalu. Douglas akimanyi bulungi siri mulalu era nga yakimanyi ngera mukwano gwe bwatero gamba. Douglas yomu kubavaayo mabega kawo MC Kats ngaganye nti ali agudde dalu yavaayo n'agamba abantu mulekerawo okwogera byemukolaki bimwogere ebyo. MC Kats si mulalu naye wabula MC Kats alaga disappointed yali best friend wo okumutwala mu ddwaliro y'abalalu nga tamanyi. At least he would have told me that they are planning to take me to the hospital. At least yandingambye nti baplanninga kuntwala mu ddwaliro santi baddeko na buzibu. Obula ebintu byebiragalaga mu Uganda bantu bangi abaze bakolaki babeera victim. Tujjukira Kyandiru y'omu ku batwaliko mu rehab lwa kunywa njaga. So enjaga mbayimbi oba ne mbaserebu esuse bantu bangi abatwaliddwako mu rehab lw'ebintu ebyo. Waliwo omukozi wa NTV omu bwe sigenda kwasubiza amanya naye nga naye yatwalikwa mu rehab mu kasirise. Ndoza ye yetegedde waba following Projan Media TV baba mutegedde. Yatwaliko mu rehab lwa njaga. Bantu bangi abaze ba facing ebintu ng'ebyo ebya rehab lwa njaga. So Douglas MC Kats yalaze nti si musanyufu eri mukwano gwe nnyo olw'okubanga yamuyisa bw'atyo n'amutwala mu ddwaliro ly'abalalu ate nga akimanyi si mulalu. Kati gwali eyo bulira. Douglas yakola kyali kituufu otwala mukwano gwe mu rehab oba MC Kats mutuufu okwemulugonya nti mukwano gwe ali disappointed eri mukwano gwe Douglas Lwanga okumutwala mu rehab nga tategedde. Vaayo commenting egenda ku live chat yaffe tubulire Douglas yakola kituufu oba kyali kifu kuba makafanani nga gwalina mukwano gwo ali mu mbeera MC Kats gy'alimu.
amagezi agandibadde gasinga mubitwala mu rehab oba kumubeezabeezaawo. Tubuulire Douglas yakola kituufu oba kifu. Wabula namuli nakulabekaawo ng'osaba sports mabega kawo story esembiyo nakuwadde sports era kankongere saawa zino agaliwo saawa zino nagambe maiga kawo Alan Okello yasobola okubanga atandise training wabula n'ekirala kiyinza okugamba kwa just updates nawe omulala ayagala sports osobola okubanga weeyunga kunamuli no commenting awo n'otubulira n'ombuulira oba oyagala sports osobola okubanga nga nkufunirayo show ennamba ey'eddakiika nga 3 nga twogera sports yekayeka nga nku updates wabula nyongera okujjukiza nti wano sports gwe ngenda okola ow'abazungu ngenda kukola mutono nnyo kubanze ndi mwoyo gwa ggwanga ndi mwoyo gw'abana Uganda ngenda kuba nkola nnyo sports wa Uganda wano ngenda kuba nkola UPL Uganda Premier League Star Times Uganda Premier League kola FUFA Big League ya Star Times kola Uganda Cup wabula nkola transfers eziri wano wakati mu ggwanga abasinga mwava muno mu ggwanga nga temuzimanyi z'abazungu musobola following ku page endala naye wano Projan Media ngenda kuba ntuusako local sports gwe omuna Uganda ali eyo oba osobola okumanya ebyemizannyo ebigenda maaso wano wakati mu ggwanga lyo. Madondo naye yagenze ku Wydad Casablanca oyo ndoza mumanyi abadde striker wa Busoga United. Busoga United ye tiimu eyali emanyikiddwa nga Kirinnya Jinja SS oba mujijjukira abasinga yasobola n'ekyusa erinnya nga era saawa zino ye Busoga United. Madondo yagenze n'aba bamaze ne Super Sport yamala neyanjula Waiswa era n'omupiira yaguliko gwe basama ne Mamelodi Sundowns bekuyisaka obufaananyi n'avaayo n'ayogera n'embeera efiru gye yawulira okubanga yali afeesinze kapiteeni we ku Uganda Cranes mwebali nnyo okwekumira Projan Media. Team Oman, Team Saudi Arabia, Rina nkutumiddeko nnyo oli mu kikoni B, Andelanda MC nkutumiddeko nnyo mwebali nnyo okwekumira Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo n'abalala bangi nnyo nakandi Farida Maka nkutumiddeko dda bangi nnyo abeekumira Projan Media TV Walocho Mugisha nkulaba okoli Sharon K okuve Canada nkutumiddeko nnyo wano Projan Media TV wekumireko. Projan Media TV tetukoma kugana amawulire goka nagamba sigenda ko wakujjukiza tukwate emikolo tukola videography photoshoots gwayagala photoshoot wenna tukube ebifaananyi ebiri professional gwenna wayagala videography gwayina omukolo gwo osobola tucontactinga ku 0702 071951 ate enamba yennyini eya 0702 071951 enamba yemu gyosobola okuba nga oweerezaako message nembanga nkuyunga butereevu mu WhatsApp group yaffe bulungi nnyo ddala okusobola okubanga ofuuka family oba already gwalaba Projan Media oli family gwatana subscribinga okola nsobi y'amaanyi wegubanga gwe mulundi gwo gusoose okubanga ofuna story wano Projan Media TV subscribinga oyitinge notification bell togenda kwejjusa kuba nkutuusaako buli akagwawo ne mu sports nkubuulidde awo nkutuliddeko katono nnyo osobola okuvaayo n'okomentinga gwayagala sports nentegeera endowooza yamwe nentegeera ennamba y'abantu abagala sports bafunyeyo show nnamba ya ddakiika 3 nga nkubanga nkutuusaako sports wano local sports gwe ntera okwogerako ebiseera ebisinga nnyo subscribinga likinga commentinga tukwagala nnyo.